Bebe Cool list eyakanya omuyimbi King Saha omwaka oguwedde ogwa 2020 mwana wattu yafulumye ne 2021 and last time Bebe Cool yateekako omuyimbi King Saha nera King Saha n'amuteekako ne warning mbugwe King Saha nkuwarninga onova ku biragalalagala ebyo benjaga ojja kukola music asingako. King Saha n'avaayo n'afulumya akayimba Sala Pressure kugamba ebigambo byali bingi awo n'okuyombagana between Bebe Cool oba ebigambo byava wa King Saha nga bigenda wa Bebe Cool byali bingi n'okuwarninga obutaddamu muteeka ku ze zatera okubeera nga akola n'ey'omwaka 2021 naye etuuse Bebe Cool list neera nga yeno gyenza okubeera nga nkusomera. Simanyi oba omuyimbi gw'osinga okwagala kwali oba taliiko naye nga yeno Bebe Cool list gyakoze omwaka guno. Ekyasinza okunsanyusa oba ekisinza okumakinga okufiiringa ne ngamba abasajja ab'amazima mu Uganda gye bali nga Bebe Cool ye Bebe Cool okola eno list n'ateeteekako list zonna ezizenga akola Bebe Cool abaddenga n'ennyimba ezimuteekesa ku listi ye gye yeekoledde naye ku guno omwaka Bebe Cool teyeetaddeeko olw'ensonga ne music abadde si mungi nnyo gwafulumiza. On top of that n'oluyimba lwalina olwagyenvudde yakabeera nga releasinga tosobola beera ng'olukompeyalinga oba ng'olujajinga n'ennyimba ezibaddeko from 2021 gye yatandikira paka December. Y'ensonga ndowooza lwaki Bebe Cool teyasobodde nakubeera nga yeeteekako ku eno Bebe Cool list ya 2021. Yatandisiza na muyimbi Palaso n'agamba Palaso oluyimba lwo lwa Nalonda Namala lwo lubadde nga lulungi neera yagambye it's been a good consecutive year for Palaso with Nalonda Namala as the major hit from him this year, but also followed it up with Impalavu and Yoyo which were fairly good songs. Good job done. So what we agambye Palaso mbuwebi omnyimba ze olwa Nalonda Namala and Yoyo Mpalavu zibadde nnungi ate neera nga indeed Palaso akubye omuziki omwaka guno so yasoose ku Bebe Cool list omwaka guneno. Nazaako omuyimbi Eddie Kenzo n'agamba Eddie Kenzo flying high with Weekend Sango featuring Martha Mukisa ddala kituufu oluyimba lwa Martha Mukisa ne Eddie Kenzo Sango yo omusajja yakuba oluyimba gamazima luwa beat eri danceable toyinza sigala mu ntebe woli nga bakubye Sango. On top of that ne Weekend lwe luyimba nsuubira olutopinze up guneno omwaka kubanga luvuze okuba gyerwa omwaka we gwatandikira paka kati ate nga abantu bakya vibingira kola oluyimba lwa Weekend so n'akolera ddala bulungi ate nga y'omu ku batono abareleasinze album omwaka oguwedde despite the challenges ezibaddewo eza COVID-19. Nazaako omuyimbi Azawi n'agamba Swangs Avenue 2021 Shining Star kwegamba gwe yayise Swangs Avenue's Shining Star kubanga Swangs Avenue erimu Winnie Nwagi erimu Vinka nani omulala erimu Azawi subira iba frontlining sa erimu yes biba frontlining Swangs Avenue nga record label so nagamba eno yebade Shining Star yabo aba Swangs Avenue the only female artist to release okitegeera an album in 2021 ye muyimbi kyo mukyali yali releasinze ka album kebenga si 2021 Ashiba Kalungi yali releasinze ka actually Samari album yali yaddi tebanga yali ya 2021 nedakya kali ya 2020 Samari album ya Shiba Kalungi so 2021 Azawi na releasing African music so nera ekoledde ddala bulungi nga ne sawa zineno oluyimba oluli mu kubeera nga lu training obanga luzinibwako pate mood lwe luliko kati ate nga releasing amayiya nakuba slow dancing kirungi ekimulika Azawi nti ennyimba ze zonna zonna eziri ku album ali mu kubeera nga agezaako okubeera nga azikolera video ekintu ekirungi ennyo eri bafani be so n'agenda Bebe Cool omuyimbi omulago yatadde ku list yani Mudra gamazima Mudra naga Mudra bouncing back on Bebe Cool list kwanga naguli omwaka yaliko ku kile ekiyimba kyasooka okuba je bakiyita batya kireri bali bakiyita batya kile kyasooka okuba ekyamuleeta ku scene buli omu n'akizina then naguno omwaka still Mudra bambya keeping up standards so far okusinza ku yajjira paka kati Mudra yasigaddewo nga yes line akyagivugira ddala atayagala kubeera nga akakanyamuko. Mudra bouncing back on Bebe Cool list with 2 hit songs Onkosa ne Gwamanyi lukubidde ddala ennyimba ziringanga line ezitamatchinga asula weno nasula weno naye ate nga abantu ze baagala ziri danceable kitegeera 2 big songs yes za wadde Mudra ate nga azikoleredde Mudra we bali nnyo okubeera nga okubye omuziki Nazaakani Zex inch 10 birangirangi n'amugambako my first
My Firebase criminal bounces back on Bebe Cool list. Munanti engeri ono gyali mu Firebase ani Zex inch 10 birangi yomo ku bantu abali mu Firebase tugimandi mulungi nnyo ya Bobby Wine no Bianli n'abasigadde abatonotono. Then ne Zex inch 10 birangi wa Firebase nilaga My Firebase criminal bounces back on Bebe Cool list with a Bullet Song magazine, and for sure that's all he needed to be on Bebe Cool list. This year this song is extremely big and good. The character is proving more likable. When president opens the economy fully, I can't wait to have him on my concert. So omuje yefunidde omulimu Zex inchi 10 birangi kwega Bebe Cool wagulirawo we batandikira kuba ebivulu, then Bebe Cool ye already akwadde omulimu okubeera nti tujja beerangako ku concert ze olw'oluyimba olwo olwa magazine. Omuyimbi omulala gwataddeko ye Liam Voice. Ono yagambye he is a new entry breakthrough artist, naye n'agamba oluyimba lw'omwoyo basi love olinoonya n'endala. Agambye zene ennyimba nnungi nnyo, naye ate ye abadde alina okukola ennyo okulaba nti abantu bayagala ennyimba zino. So far okusinza ku Bebe Cool agamba Liam Voice ennyimba zayimba nga love olinoonya basi omwoyo, nnyimba za silo za mwoyo za kuwuliriza n'otegeera kiba kikutteko n'olwagala. So mbweze nnyimba nzibu nnyo kuyimba mu eno generation, okitegeera kiba kizibu nnyo bantu kuzaagalira mu eno generation kubanga abantu baagala bino onkosa gwamanyi kwega bintu bya kuzina sango, okitegeera oluyimba nga olina beat baluzinirako be baagala. Naye ono okulanga asobodde okupenetratingamo n'ennyimba ate eza love oba ezigenda empola abeera akoledde ddala omulimu gw'amaanyi. Azeeko ku list ya Bebe Cool ye Spice Dana. Ono nga muwandiiseko paragraph nene enzibu. Spice Dana muwandiiseko oluyimba nga Red Lyayima ne Fik Famaica, muwandiikako Body Lyayima ne Nissenry. Naye n'agamba ono afokasinze nnyo ku collaborations mu kifo ky'okufokasinga ku ye okubeera ng'ayimba ennyimba nga ye omuntu. So n'agamba singa kiri possible ono n'azaawe kwegamba abakompayalinze babiri ye n'azaawe Spice Dana n'azaawe. N'agamba Spice Dana ali akoze brand oba ye brandinze nnyo wansi ku ground, kizibu muntu kutategeera Spice Dana. Ate yazawi bamupushinze nnyo music we bamupushinze kwegamba n'ekintu kyayogedde wanene. The question is, which of the positions would you choose as an artist to be firm on ground? Kubanga yagamba Spice Dana ali firm already, gyali ku ground, kizibu Spice Dana kuvayo ku ground. Spice Dana she's firm on ground, or to be good or to be doing good at a certain time. Kate yenga azawi akola bulungi, kati sawa zini azawi ali mukubera nga akola bulungi. Ate Spice Dana ali ku ground ye kwa ali already. Kati nagamba chicho obende wandyagadde nga gwa artist kubera nga ku ground kwoli buli omu akumanyi ku ground obo yimbi obato yimbi nga kwoli obo kubera nga oli mukubera nga gwali ko sawa zino nga azawi. So Bebe Cool ye question gyalekedde abantu abayagala Spice Dana. N'addako ku list n'awandiika Vinka kayimba kaka Thank God ke kamuyisizaawo ku list ya Bebe Cool. N'ajja ku Shiba Kalungi naye namwandikako oluyimba lwa Boy Fire hit kubanga ebaddewo yonere ekikubidde ddala lwayimba ne Selector Jeff. Then n'ajja ku ba One Hit Wonder n'agamba muni abaneno atatateekako ba One Hit Wonder ku list ye ya Bebe Cool list, naye engeri ekiri nti abantu bazze nnyo ne bakuba oluyimba olumu ate nga balungi. N'agamba kabarecognizinge ani asoose ku list eno eya ba One Hit Wonders oba bakoze obulungi omwaka oguwedde. Ataddeko Pia Pounds 20 to part, n'ateekako Onina Bazabaza, n'ateekako Sente Nina Kididi, n'ateekako Katonda yabadde mwene ensonga, Pastor Wilson Bugembe, oluvannyuma Zulitams, omwana w'abandi Daddy Andre Kapesa, Lydia Jasmine Mbimala, John Black, n'atesembyayo oluyimba olubadde ku number 9 Embeera Levikson na Grace Morgan. So yeyo Bebe Cool list ebaddewo oguneno omwaka 2021 gyakoze Bebe Cool. So gwe wena mwene agadde story yange ngenda kusaba subscribing on SMX Media updates ngenda sigana nga nzikuwa nekyatambula ne bannaffe aba Hauha Derrick Investments bakugamba bagenda kola finishing w'ennyumba yo naye nga bakozesa amayinja ag'enjawulo mu design ez'enjawulo mu colors ez'enjawulo. Oba olina single room yo, oba olina ennyumba z'abapangisa, oba olina hotel, oba olina mansion gy'owandyagadde okubeera nga bakola finishing interior ne exterior, munda ogikolako designs ne exterior wabweru, oba compound osobola bakubirako bannaffe aba Hauha Derrick Investments ne basobola okubeera nga bakutuusako amayinja mu design ez'enjawulo ne colors ez'enjawulo. On top of that bagana n'obeera ng'oyagadde amayinja gonna size z'oyagala basobola okubeera nga bagakuwa gw'ayagala okubeera nga basobulako amayinja. Hauha Derrick Investments be bateekamu ssente wano ku SMX Media. MSMX, I sign out.